ababaka abatalina ground balese ssente kati ogenda kuwulira oba kati nuupu enaakola etya ababaka abatalina ground balese ssente kakati Nyendo Mukungwe Alice Nannungi twakola minzaani wano Alice Nannungi ng'ali mu kifo namba 4 era mugijjukira Nannungi Nyendo Mukungwe ere Wampuuga ng'ali mu kifo namba 4 naye yalaze amaanyi mu kusonda ssente miliyoni 10 ono ali just ku level ya kansala e Masaka miliyoni 10 Alice Nannungi kakati gwavuganya naye omulala ye Sabina Javiira twakola ground nga yagikulembedde yalese miliyoni 4 Nyendo Mukungwe Samuel Muyizi ye yajidde mu baloya bannamateeka b'ekibiina kya NUP abo balese miliyoni 50 kati yabadde omwo abo baagala eri mu Nyendo Mukungwe kale kankuwa abalala Kalungu East Constituency omuvubuka gwe bayita Kiruluuta Nkeretanyi ono nno naye ataddewo waaka Kiruluuta Nkeretanyi muvubuka mutonte myaka 25 atayinamu kasente yalese miliyoni 12 ku meeza yanyize miliyoni 12 myaka 25 miliyoni 12 yazijja wanti musuubuzi kakati ombaka aliyo empale za mukankanye Francis Katabazi ye yaladdewo 10 amuvuganya ate nga muto nnyo yalese 12 ono naleeta 10 yakweragako gosaaga ombaka Joyce Baagala ow'Emitiyana n'ababaka abalala abakyala mu kibiina kya NUP nti bo abakyala nga babaka mu kibiina kya NUP basazeewo baleete miliyoni 10 no basazeewo baleete miliyoni 3 era omubaka baagala y'omu ku baakulembeddemu okuleeta miliyoni 3 naye waliwo ababaka abaaganye okuleeta 3 mu babaka abakyala omubaka Namugga bamuyita Maama Mawogula naye wo miliyoni 10 omubaka Nambooze y'omu ku basinza okulwa mu parliament naganza sinza kubeera mu miliyoni 3 naye nayiwawo 10 Muwanga Kivumbi ye vice president owa NUP mu Buganda yatwala ekyampuuga nayiwawo miliyoni 30 leader of opposition ye Joel Ssenyonyi miliyoni 20 Zahara Luyurika ono ayagala kya umani mu Kampala nayiwawo miliyoni 10 mu cash yazese mu cash miliyoni 10 bana bino yadi byakweragako ndesi nanyagala jimalayo miliyoni 10 kati abamuvuganya wano mu Kampala Shamimu Malende tiyarabiseeko atera tiyakiikiridwa tewali yadde yamwogeddeko Zahara Luyurika ayagala obawumane MP naye wo miliyoni 10 kakati abamu ku bakansala mu kibiina kya NUP abamu ku bakansala mu Kampala ate bo balese miliyoni 3 n'ababaka abakyala nabo ne baleeta miliyoni meka 3 Zambali Brasio Mukasa ono munamawulire Nansana municipality yalese miliyoni 4 miliyoni 4 abamu ku bamuvuganya Engineer Kawes miliyoni 1 Serunkuma John Bosco miliyoni 1 basonera kibiina abo babadde be Nansana kakati ennakawa waliyo rwesi y'obwa meya Paulo Mugambe versus Ali Bukene oba Nubiyaniri Paulo Mugambe incumbent mayor naye wo miliyoni 10 jukira nti wano oluuto lwa kaadi yayiwo miliyoni 10 nazuwe kibiina Nubiyaniri miliyoni 3 omubaka Kawalya ekitundu ekya Rubaga North nayiwo miliyoni 10 naye yamano okubisa banazi z'omukulembeze w'ekibiina 10 ezobutundu bali obunene obulungi nagamba nti omukulembeze ngenda mukubira banners 10 Kawalya kakati eyabadde Rubaga yamambuka banne bavuganya nabo abalala tebalabiddwako Alozius Mukasa Talton Gold okuva mu South Constituency ya Rubaga yena jana yiwo miliyoni 15 twakola ground nga kiri bubi ono mbaka twakola ground ye nga kiri bubi yaze nayo wa miliyoni 15 yanyize oba ground sina ne sente nyina yayiyewo 15 kati mbaka gwe twakola nga ina ground ye Nasru Junior yatadde miliyoni 4 munywanyi wange Rain Lubega Obeid yalese miliyoni 2 oyo nasoma naye mu kirasi kumpi emu yalese miliyoni 2 kakati ombaka Alan Sewanyane Emakindye twakola ground nga si birungi mujjukira ground nga si nnungi
yalese milioni 15 ground egane ne sente zigane 15 naziteekawo esente zino abamu bazese mu kashi abalala beeyamye 15 Alan Sewanyana munne gwavuganya naye ate nga yalina ground oli gwe nabagamba ali hajani nganda kasire mulya nyama milioni 2 tutegedde nti waliwo okuvuganya okw'amaanyi ddala nga tugenda ku ground Busiro East constituency yemu ku constituency okusooka nga nnene nnyo nga zirina abalonzi bayitirivu constituency eno ampuliriza ekwata oluguudo lw'Emityana ate nejja neyawula n'oluguudo lwa Sentema etuuka ku Sentema road nekwata olw'Emityana negenda ekwata oluguudo lw'e Masaka negenda egwena ampuliriza kumpi ku lw'Ennakawuka kitegeeza nti constituency nene nnyo ekyenkanidde erimu abalonzi bangi akati abeesimbyewo sofotegedde nti balinga 6 era okuvuganya kw'amaanyi Honorable Lubega Segona akali amaggwa ye incumbent wa kibiina kya NUP ayagala kaadi mu Lwesi Mwali Emmanuel Matovu Magola ono yampuliriza bwa kibiina kya NUP ayagala kaadi mu Lwesi Mwali Mathias Walukagga ono wa kibiina kya NUP ayagala kaadi mu Lwesi Mwali Engineer Twama Peter ayagala kaadi wa kibiina kya NUP mu Lwesi Mwali aba banupu bana yate bana waliwo Sempala Kigozi naye wa NUP ayagala kaadi kati bali 5 ogenda kuwulira wano Sempala Kigozi NUP ayagala kaadi Engineer Twama Peter NUP ayagala kaadi Mathias Walukagga NUP ayagala kaadi Emmanuel Matovu Magola NUP ayagala kaadi ne incumbent yennyini Honorable Lubega Segona Medad akali amaggwa naye ayagala kaadi kyokka mu Lwesi yemu mulimu Alhaji Kiyimba Abdul aba banupu bana yate bana waliwo Sempala Kigozi naye wa NUP ayagala kaadi kati bali 5 ogenda kuwulira wano Sempala Kigozi NUP ayagala kaadi Engineer Twama Peter NUP ayagala kaadi Mathias Walukagga NUP ayagala kaadi Emmanuel Matovu Magola NUP ayagala kaadi ne incumbent yennyini Honorable Lubega Segona Medad akali amaggwa naye ayagala kaadi kyokka mu Lwesi yemu mulimu Alhaji Kiyimba Abdul wa kibiina kya NRM naye ayagala kaadi era ebiruwa byonna biraga nti bwe kitaabe ki ono kaadi ya NRM yalabika agirina kakati okwena okukomesibwa ne kuli ku bana 5 ani gwe banaawa kaadi ekibiina kya NUP era nga gwe banaawa kaadi ayinza okuba n'enkizo tomanya but nga tebannaba kufuna kaadi bonna bano Haji Kiyimba wa NRM n'abanuupu 5 nga tebannaba kufuna kaadi njagala osooka owulire ground eri etya tutuuse mu bitundu ebiwerako ku luguudo olwa Mityana Road Sentema Road Masaka Road zonna tuzitabaddemu n'ebitundu eby'omunda ddala Nakabugo Kirimamboga Buloba yino ogenda kuba owulira Nsangi Buddo Field Commander bamuyita Kasekende Francis ye minzaani Field Commander abayiseemu byajjeeyo byengenda okulabika nti nkubuulira byajjeeyo sigenda bikubuulira wabula ogenda byewulirira katuulire kiri kite ku ground gye tuli kyekitundu ekya Busiro East mu kiseera kino ekikulemberwa Honorable Medad Lubega Segona akali amaggwa mu kibiina kya NUP nga naye mu kiseera kino alaze nti ekifo ekyakyagala okuli Emmanuel Matovu Magola wa NUP Mathias Walukagga wa NUP Engineer Twama Peter wa NUP Haji Kiyimba Abdul wa NRM ne Sempala Kigozi NUP oba olio n'abalala abali eyo munda abegwanyiza ekifo kino betutunulidde oba olya ku ground bo balaba ani erina enkizo mukama wange amanya Isa Abdallah okuva wano ku stage yo kamera Sisako opposite Sisako wano tuyuddawo Kyengera wani gwolaba mu kiseera kino alina enkizo Haji Kiyimba yalina enkizo Mizani ku ground 226 nze gwe nandirabye ng'ow'amaanyi gwempoyo gwe gwolaba alina enkizo tugende ne Magola Mizani ku ground 226 omukulu w'amanya amanya mushabye na sana wano tuyuddawa ene Kyengera wani gwolaba alina enkizo mu kiseera kino nze tuwano Kiyimba Kiyimba alina enkizo ine tasobora Mizani ku ground 226 Manya nze Osbat wano tuyuddawa Kyengera naye ng'olondera mu Busiro East Busiro East mwenyine gwani gwolaba alina enkizo mu kiseera kino nze ndaba Walukagga Masias alina enkizo ya nkizo ya nyo Mizani ku ground 226 omukulu w'amanya amanya sijja goge naye nga wano tuyuddawa Busiro East naye ng'olondera mu Busiro East yes bangi abegwanyiza ekifo ky'omubaka owa Busiro East gwani gwolaba alina enkizo mu kiseera kino Walukagga yalina enkizo
Minzani ku ground 2026. Omukulu wamanya Mabirizi Joseph wano tuludda kyengera gwani gulaba ine enkizo mu kiseera kino kagaya akyakutte waggulu waliwo kagaya akyakutte waggulu Minzani ku ground 2026. Bampita Edward wano tuludda kyengera naye ng'olondera mu Busiro East bulungi nnyo. bangi abeegonza ekifo ky'omubaka wa Busiro East gwani gulaba ine enkizo mu kiseera kino Essaawa zino ndaba nga ali kiyimba alina enkizo Minzani ku ground. Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo buli nnyo kuleka nti ogoberera. Funa peni wandiika akalulu gwe. Funa peni owandiika akalulu. Tukamalirize tulangirire nti ono n'ono yalina ground wano mu Busiro East. Sofa owulidde Haji Kiyimba, Emmanuel Magola Walukagga beboka betwakawulira kokko abalonzi nga bagamba nti bebo naye kale katongera okufuna abalala tuli Busiro East constituency 2026. omukulu wamanya nze Kasomera Edward Sebo wano tuludda kyengera Sebo gwani gulaba ine enkizo Sebo akalulu ako twakaliza mu nkulu Kiyimba Sebo yalina enkizo Sebo Minzani ku ground 2026. Amanya Kimera Emmanuel. wano tuludda Tulina Kabugo mu Kyafu zone. naye ng'olondera mu Busiro East Essebo. bangi abeegonza ente by'omubaka wa Busiro East gwani gulaba alina enkizo mu kiseera kino Omwami Matovu Magola yalina enkizo yalina enkizo. Minzani ku ground 2026. maama amanya Amwase Justin wano tuludda tulina Kabugo naye ng'olondera mu Busiro East yes bangi abeegonza ente by'omubaka wa Busiro East gwani gulaba alina enkizo mu kiseera kino Matovu Magola Minzani ku ground 2026. Minzani ku ground 2026. Mbagambye nti constituency eno ekwata kumpi enguudo nnya Sentema Road, Mityana Road, then Masaka Road n'oluguudo lw'e Nakawuka yonna etuukayo. Kakati osoose kuwulira ekiri ku Masaka Road awo genza okuwulira abasinga nga bawalukagga na Haji Kiyimba. Kakati tuli ku Sentema Road sooka owulire ekiriyo. Enepal FM kwetu omuntu wa bulijjo Minzani Commander bamuyita Francis Kasekende kati yali Nakabugo. Manya Bukanya Frank wano tuludda tuli mu Busiro East naye ng'olondera mu Busiro East nondera wano ddala wonsanze na bangi abeegonza ente by'omubaka wa Busiro East gwani gulaba alina enkizo Magola yalina enkizo Essebo. Minzani ku ground 2026. omukulu wamanya We go by English. wano tuludda English. I'm very Godfrey Kwede as my good names. The many candidates I see, the one who is capable, who can push the constituency ahead, probably we give it to Magola. Magola Emmanuel. Exactly. Minzani ku ground 2026. omukulu wamanya Omuyita Hassan Katundu. wano tuludda Nakabugo. naye ng'omwolondera mu Busiro East Wano. gwani gulaba alina enkizo mu kiseera kino Emmanuel. yalina enkizo Minzani ku ground 2026. Amanya sigenda googera naye nga wano tuludda kyengera naye ng'olondera mu Busiro East bangi abeegonza ekifo ky'omubaka wa Busiro East gwani gulaba alina enkizo mu kiseera kino nga nze ndaba Kiyimba yalina enkizo kuba muntu w'abantu agaba ku kasente ate ayamba ku bantu. Minzani ku nga bw'owulidde jangu bale wano mbaliraako sooka balooba obungi balooba obungi tuve wano kakati bw'oba wetegereza Busiro East constituency tugenda wa Dr. Kayima katikati naye bw'oba wetegereza Busiro East constituency Emmanuel Matovu Magola akutta oluguudo lwa Mityana Road lwonna ayera bwezi n'oluguudo olwa Sentema Road ayina enguudo bbiri azinywezezza era bw'otuuka eyo bonna boogera Emmanuel Matovu Magola. Kakati Walukagga n'akwata oluguudo lwa Masaka Road wabula Walukagga oluguudo olwa Masaka Road alugabana ne Haji Kiyimba wa NRM kati Masaka Road bamugabana. Kakati ono ayina advantage eyokuba nti yalina enguudo bbiri era okusinziira mpuliriza ku Minzani y'olunaku olwaleero kkiriza ssentebe wa Minzani alangirire nti muna NUP gwe bayita Emmanuel Matovu Magola Ssalongo yagiwangudde n'obululu 33 3 owokubiri ye Walukagga Mathias ne wa NUP obululu 16 owokusatu ye w'ekibiina ekya NRM gwe bayita Haji Kiyimba Abdul n'obululu 8. Kakati betukuwa si byankomeredde ebyo ffe tubinoonyereza of course ku ground nga bw'owulidde Matovu Magola w'ekibiina ekya NUP alabika nga bw'oba wetegereza ensonga zonna yasinga okuba ne ground
wano mu Busiro East constituency. Ebirala of course tunaba tubikubuulira bye tukuwa tukujjukiza nti bambi